Kadama TV entambula z'ennyonyi zigenda kweyongera okubeera nga zeeyongerako obungi okuva gavumenti bye yakkiriza abaana okubeera nga bakomawo nga tebagenda kusasula ssente za karantiini. Naye mu bino tulina okubeera nga twetegereza ebintu bingi. Mbasaba buli muntu yenna agenda e Uganda abeere ddala nga yeetesitinze, era nkusaba bw'oba teweetesitinze tofuna fake results ate togenda mu famire yo kuba obulwadde gye buli. Kyo kye kituufu. Obulwadde gye buli, so totwalira abantu bo obulwadde. Gezaako okulaba nga naawe protecting abantu bo. Gezaako okulaba ng'ova mu nsi z'Abarabu ng'otesitinze ogende ewaka nga bwe Pulezidenti bwe yagambye tewali kusasula karantiini. Naye kino ekintu bannaaye mbagamba ekintu kino kigenda kuggwa. Ekintu kino kigenda kubeera nga kiwedde nga tuddayo e Uganda nga tewali kusasula ssente zaaki, ssente za karantiini. Ekintu ekyo mumanye tugenda kikwataganya bulungi tubeere nga tewali kusasula ssente za karantiini, naye njagala ffenna tubeere nga tukwataganira wamu. Njagala bwe wabeerawo ensonga temubeeramu nga mweyawudde. Abalala bagamba kale nze kansasula ate naakola ki? Ne bagamba tebagenda kusasula. Mu bakadaama abamu abavuddeyo abagamba nti tebagenda kusasula batandise okubeera nga nabo beenoonyeza ennyonyi, batandise okubeera nga boogera ne offices ezikwatagana ku by'ennyonyi. Kadaama omu ku bo ye yagambye kagumiikirize y'ono wano kansooke mukuwe abeere ng'akunnyonnyola ekisaawe ky'e Saudi kigguddwawo kitya, biki by'ategese nayo okukola. Halo nnyabuli Kadama TV. No, Mr. Kadama kyebaleko ssebo weebale buli kimu ky'otusanka engalo. Kati mbadde nkusaba otangaze mu nsonga eno. Simanyi amawulire oba abaana tebannagafuna bulungi tebannategeera kigenda mu maaso naye nga ebisawo by'e Saudi Arabia byagguddewo nga 15 guno omwezi gwa September gwe tulimu. Byagguddewo biri partially open nti kati omuntu alina requirements asobola okufuluma ate era asobola okuyingira nti olina kubeera ng'oli covid free nga yo negative ku corona. Yes, kati ne bakkiriza ne international flights okufuluma n'okuyingira era nga Emirates y'emu ku ezo. Emirates egenda kutandika operatinga nga 2 September. Mbadde nkyakugamba kikyenkusaba mukwano tutangazeemuuko mweye ensonga ey'okugulawo ebisaawe nga 15. Amawulire matuufu naye to my surprise abaana tebagoogerako, abaana tebagamanyi, like balaga nga tewali n'omwa amanyi kigenda maaso. Kubanga nze nna ne mukwano gwange gwe nayogeddeko naye era nga naye ali kwekalakasa quarantine fee ze batadde ku ba Saudi Arabia. Ne mugamba nedda, there is no need for you to book. Okubookingira ku embassy lindako nga first oba nga second Emirates egenda kuba operatinga. Actually operatinga yatandise mu Saudi Arabia. Kati kisingako kubanga nange namazeeko contract. Nze namugambye tulindeko ebisaawe bya Saudi biggule era naye olwamugambye n'agenda n'acheckinga n'alaba information n'ambuuza how comes mbadde sinnamanya bigenda mu maaso naye nga in order okufuluma olina okubeera ng'otesitinze negative. Bw'obeera nga toli negative tosobola kufuluma Saudi, tosobola kulinnya nnyonyi. So bino ebya embassy byatuteereddeyo ennyonyi nze bye sitaategedde. Simanya egenda nga 29. Nze sigenda gisasula sisobola. Yes, namalako contract yange naye kaninde kangumiikirize. Kati mbadde nkusaba mukwano otangazeemuuko kweyo ensonga ey'okugulawo ebisaawe by'e Saudi. Tweyanzizza nnyo. Thank you so much. Kale babiguddewo nti kati abantu abalina exit visa obanga ebintu bwe bityo basobola okufuluma ate era basobola okuyingira. Kasita obeera ng'olina travel documents eziriko ezitali expired, documents ezo naye nga bino simanya seaports borders bagenda kubigulawo nga December agenda kugwako naye kati for now people can go outside and people can come in. Kati bano abayingira Saudi bo balina bakwarantinga or something like that. They have to pass through quarantine. Are there specific homes for 3 days? Ne bababeerako ate nabo balina okumakinga sure nti eyo gye bavudde batesitinze negative. Kati bambi tutangazeemu kuba nze kati byansobedde ndi wano nze saagala kusasula ssente za quarantine ate era sigenda zisasula
sigenda zisasula siziyina president yatugambye teri quarantine oyo w'ekisiru sigenda kusasula ssente tangira ngumiikiriza ndowooza muwulidde embeera nga bw'eri kyemulina okubeera nga mumanyi nti nno tweyongera oyo muwulidde tweyongera okukubiriza bakadaama bonna bw'oba tewali kikupapya kudda Uganda bannange tusooke tugumiikirizeemu paka abasajja bano nga bapondoose kuba bagamba ebigambo bya pulezidenti baabitegedde kati simanyi mulala ayina kubeera nga babibategeeza bannange kyemulina okumanya nti ssente za karantini pulezidenti yaziggyeewo bw'obeera tolina kikupapya bw'obeera tulumwa ssente zo ennyonyi ezo muzirinyi ze babagamba musasule karantini naye bw'obeera ng'osobola okugumiikiriza nga twagala tulwanire wamu ssente za karantini temuzisasula era temugendera ku nnyonyi ezo ze bagamba ziriho karantini ennyonyi yonna gy'olina okugenderako erina okubeera nga karantini tebamusasula so twagala ennyonyi ze bataddewo zigende nga tezijjudde lwe bajja okutegeera nti bakadaama nabo beefaako temulinnya ennyonyi eziriko karantini naye yawulira nti nno talina buzibu mu kusasula karantini nnyinyi ennyonyi ze bataddewo naye bw'oba omanyi nti olumirulwa ssente zo n'omanya nti na zino ssente ze basaba teziriiyo mu mateeka temugezaako kulinnya nnyonyi ezo mubalekere ennyonyi zaabwe kankweko ne bakadaama abalala abasunguwavu ku busajja obwo bwa embasi bana simanyi kye butwagaza n'owulira we kavevenga kalinga akabatisa emmere mu kamwa lwaki tebatuleka lwaki tebatwesonyiwa n'owulira kano kwotuteerereko konna kayayaanira mu ssente zaffe zetumenyekedde kalowooza zigenda katuusaawa ne bukeera enkya nti naawe oli mukazi ne weewaana nti nina obufumbo era nina omusajja ng'olina eyembwa etalina na mutima gulumirirwa bantu etalina mutima gulumirirwa muntu pulezidenti afuddeyo n'agamba nti tewali karantini agiggyewo era n'atugamba buli atuuka e Uganda bagenda kulondoola ate n'atusaba tubeere nga twekalantinga bwe tutuuka ewaka okitegeera eyembwa neevaayo neeyasama bu karantini tennavaawo Mr. Kadama TV nze njagala nkubulye ndi mu Oman nze wano wendi waliwo abalwadde ba korona 2 naye bonna baawonera wano waka Oman tekyateeka abalwadde ba korona mu malwaliro era Oman weekukebera ng'olina korona ne bakubuuza nti no ewaka wonene olina lwemu mwosobola okwesibira nti ye nga bakugamba genda okitegeera kati eyembwa bwevaayo neeyasama mbu bisimanya biti yeeyasamaki banaye mpulira obusungu Mr. Kadama mpulira n'amaziga bannange tusaba mwami Museveni tuyambe taata oleka okuwuliriza obwo obusajja bwa embasi ate tusaba ya Allah otukyusiza obusajja obwo bwa embasi bwonna babufuumuule batuteerewo abantu abategeera batuteerewo abantu abalumirirwa abantu ba bulijjo nolaba nga kayayanira ssente zaffe ze twajja okukola kalowooza tezigenda okagaggawaza kaasama bwe bumu Mr. Kadama bwe bugenda ogenda bugambye pulezidenti mbu kyusaamu biki karantini gizzeewo kaasama notunulira obusajja ng'obwo bannange bakadaama mwenna mikwano muveeyo bannange kuba buno obusajja bwe butuuse bwagala kutuuza mabega bwagala kutuuza mukiri ekintu kye tubaddemu kubanga bwo bufunamu okitegeera Mr. Kadama abaana bakyali ku byeyo bangi abalwajana babonaabona ng'eki kyabalemeseza ssente za karantini neyo embasi gyolaba yennyini okitegeera kyokka twafunye essanyu okuva eri ebigambo ebyavudde mu pulezidenti waffe ate bwasama bujegera neweebuuza nti no kajegera kikalinga ekyalaani kavevenga kalinga kabatisa emmere mu kamwa anaye mpulira obusungu simanyi nolwaliro nti bagenda funa otulo ate Mr. Kadama akakasajja akavevenga ako kootuteereddeko oba ne banne we bavevengera eyo njagala nkubulye Mr. Kadama zino ensi zaayogerako mbwe nazo zirina karantini bwe ziba zirina karantini fine naye nga tebasasula karantini
zino ensike zisobola kukeera ku makya ne zijja ku muntu emitwalo 450 kya kalantiini. nze wano omukama wange namugamba kalantiini ye uganda ya mitwalo 8 yatya. Nambuuza gavumenti terina bifo byeyinza kukuumiramu baana oba gavumenti yamwe tesobola kubasasula ennaku 14. Nangamba wano Oman tewali asasula ssente. Ebifo byonna bya gavumenti, ebifo byonna bya gavumenti mwe bakalantingira abantu. Lwaki kaasama? Omulabye omusiru oyo atategeera. Lwaki ayagala otulemezako kalantiini? Kasajja gwe lwaki ayagala otulemezako kalantiini? Olw'okuba ng'olyamu ffe tusigale nga tubonaabona. Kyokka nga ne kalantiini ebaddewo nga mutulyamu ssere naye nga n'okutusomba kubalemye. Omwezi buli nsi mugiwamu ennyonyi emu ku baana abaliyo. Omwezi buli nsi mugiwamu ennyonyi emu ku baana abaliyo. Ffe Oman wano bukyanga mutandika kusomba mwaka tuwa ennyonyi 2. Ennyonyi 2 ze mwaka tuwa wano Oman kati oyasama. Wandivudde mu bintu bino bw'oba toyagala kufuna buzibu, wandivudde mu bintu bino bw'oba toyagala kufiibwa mulimu, wandivudde mu bintu bino ne weesonyiwa. Bane Mr. Kadama mpulira obusungu, mpulira obusungu n'otunudde gyembwa. Bwe bugenda wali ku lusegere, bwe bugenda wali bukukute, bugende bugambe Museveni zaawo kalantiini. Zino ensi zaayogerako Mr. Kadama zaakulaakulana. Olaba nange onkalakatidde agasajja nange ate nenkaddiza nekawulira bye kaabadde kabivengo kakalakase nengamba weewo okakalakase kali awo kali tusinaasina katutadde mu guruupu muli bameka agenda mwanguyeko okusindika mesegi mugambe ndi abaana baagala ssente zaabwe tebajja kusasula kalantiini ng'obeeraawo nga Museveni yamaze ofulumya ekirango mulemera ku ssente z'abaana mbw'oyogera ebitaliiyo naye ate enyumiddwa webaleka kalakata kamanye yekali kukola kibikyamu kyova olaba kazeemu eyo mesegi ne kagamba okolagana ne nze nkubulire TV Kadama, nkubulire ssebo bw'oba osobola nteekayo eddoboozi lyange nze nkyali mu Oman naye ssente sigenda zibawa oba bankuba amasasi oba bakola ki kasita abawalabu tebasobodde okunzita ba abantu bange ab'ensi njagala bennyininyini beba bakola ki bannettira sigenda zibawa bukuba kweyambula nja kuzeeyambula bukuba gweddelu nja kugweddelu ssente yange gye menyekera ey'omuwalabu sigenda zibawa bategeera batya tulina ssente olumu tukola ne bagenda tusasula oludi omulabu namukolera emyaka 2 nakusasulayo emyezi bwezi ekitegeera naye kirala kambuuze bwetuba nga tufiire eno mu nsi z'abawalabu oba nga tufuna ebizibu ne tubakubira omulanga batuyambe nga tebatuyamba mu ekyo nga tufiire eno nga tebatuyamba naye kati buno obudde bali mu kulwanirira ssente baagala ssente zibakulembeza bye bazitukolera bye bazituwa bategeera batya nti nno batusasula oba tebatusasula lwaki balemedde ku kyessente basobolamedde ku kyessente bwe tuba tufiire eno wafuna ebizibu tufiire eno nga tebatuyamba naye kakati bali mu kulwanirira ssente zaki za kalantiini be baleeta kolona ye kati bwonka beera nga nyina kolona nonjako ssente za kalantiini kolona olombeera muwonye oba omumpanye oba kolona bwe yajja n'abaleetera kale nakolaki n'abaleetera okubba obubbi abantu era kyekana kolona bwe yajja alinga bo balinga abasanyukira kolona bamusanyukira batandika okubba abantu bagufuula mugano sijja zibawa balimba sijja zibawa ekiba kibe bwekuba kulwana tujja lulwana bwekuba kweyambula nja zeeyambula segenda zibawa agannyabo anzaala tuba tumanya tuba tumala ku mirembe be batuleeta bagudde ebisawo enzigenda kutambula tugenda kwezzaayo be batuleeta petujjako akamanyiiro petujjako obubbi petujjako obusiru petujjako obunafuzi petujjako enguzi tebatumanyiira oba baagala ssente bagenda batonde okuvaja byabakitaawe bafune ssente naye tebatumanyiira tebatumala ku mirembe tuna situresi zaffe zitumaliza abawalabu nabo batteeko situresi abo bantu ki ensi zonna ziwanirira abantu babo okudda mu nsi zaabwe tebabajjako wadde ssente naffe Uganda yabaaki balinga n'amazzi oba osobola kubanga Pulezidenti Museveni wabanga yasudde okuba n'agamba nti kalantiini teriiwo kasita okomawo
nga bakukebedde ng'olina certificate yekulaga nti bakukebedde oli mulamu ogenda straight waka. Kati ssaawa zino balaba bibeekyukidde beemamaaza bannange okwemamaaza kwennyini. Akasajja ka audio ke wataddeyo mbugwe bwawulidde wambu nga Museveni agamba mbu kalantini kajo keemamaaza bwemamaaza balaba nti ssaawa zino ssente zaabafudde omulyo gwabafudde kubanga babadde bakifunamu. Embase n'abantu beekolagana nabo be bantu abalisinze n'okulumirirwa omwana omuwala akola mu kiyumba. Era ffe boolaba tulina essanyu lingi nnyo kubanga Museveni yaggyawo kalantini tinaffe bwe tuva eno tugenda kutuukira mu famire zaffe kubanga era bagenda sooka batukebera eno nga tuli balamu luvannyuma tulinnye. Kati aba batagala ne zikalantini banaye essanyu lyetuyina bakadaama essanyu ly'amaanyi. Balina okwebiiriramu bannange, balina okwebiiriramu. Tukabye ebbanga ddene naye Mukama azzeemu okusaba kwaffe. Abo ababbi balina okwebiiriramu nga lwaki Museveni tayogera? Buli mwana yenna kaabe Ssekadaama kaabe Nakadaama ng'alinako ka netiwaaka aba alina okubeera kasita ategeera nti Museveni agenda kwogera aba alina kubeerako. Kati oyo ne fulufiga waliwo enjawulo? Tewali njawulo. Fulufiga yalowooza nti buli muntu yenna waakulyanga ssente za gavumenti. Owulidde addaawo mu kwasaamirira bwasaamirizi. Kati oyo ne fulufiga tewali njawulo. Abantu ng'abo basaana kufa bufi. Mr. Kadama akasajja ko kantamye oba akasajja kava mu Negani. Nze nakalabako mu vidiyo wano nga keewoomereza konna katunula nkwe ate bw'okatunuulira obulungi olabira ddala nga ne kasala na birevu bya mu mpale kalinga n'oba n'ekiki oguya muyaayo. Instagram TV osibyola taata gyebaleka emirimu. Kituufu waliwo voice message y'omuwala gye nawulira ng'agamba okyalina obuzibu bw'amaanyi otulwanirira era obuzibu obwo okyabulina bw'amaanyi otulwanirira ate nga tosobola kulekerawo otulwanirira kuba kati gwe omutima gwo okuvaayo n'oya siganye ne bassekadaama obayamba naye okusinga oyamba ffe bakadaama abakyala bannange. Kugamba omutima gwo gulinga gwa omuzadde asindika omwana maama tosobola kulekerawo kubanga Instagram TV omanyi YouTube ngendayo mpolampola bwenti era mba nzize kulaba bintu byo information zizotaddeyo. Naye n'owulira oyo omuwala agamba banne nti nammwe bagenda kukyusa ennyonyi mugenda tulemesa ennyonyi. Ennyonyi yo bw'eba tebaddeewo kikyaluuzinga aluuzinga virginity ye kikyaluuzinga ennyonyi esinga eba evuddewo. Abantu abangi kyebasinga ossalawo oli kyagenda nakyo. Oba n'obwo obusajja bwa embasi obubeerako n'abawala bwe baagala kuba n'ogamba munno nze namukubidde n'agaana okukwata oli nagamba nze olumukubidde n'ankwata. Kati ako akasajja toyombangako bw'otyo mu butuufu kanyiiza kalinga akasoose ne kanywa omwenge toyombangako bw'oti naye kikuluma ate era kikuluma nti ne boolwanirira emitwe mikalu ennyonyi no bagikyusa ne bakyusa information aluuzinga ki virginity ye. Abamu babeerawo baagala genda kusisinkana basajja baabwe n'atamanya nti n'omusajja oyo amulinza amwagalako obusente obwo bw'atunulira ku akawunti ye ng'ayerako obusente amanyi ayina nnyo. Nze Sarah nakutte ssente za karantini n'enziwaayo naye singa nabadde sinnabakusasula ng'ekiragiro kiyise era mukama wange n'anemugambye lindako okunsasulira abaganye okugjawo gundi era nandimugambye lindako emitwalo 85. It is too much. Ezo ssente nnyingi. Bakadaama mbawulidde amaloboozi gaabwe bannaye mbagala tustandinge wamu
njagala standing wamu omuntu yenna atali ku mulamwa guno tewali buzibu bookinga tiketi yo ogende tetukulinaako buzibu wabula twagala ffe abasigadde n'abagenda okubeerawo twagala tubeere nga tuteeka ekiragiro kya pulezidenti mu nkola nga tewali kusasula karantini nensaba n'abaana bagenda ogenda e Uganda bwe mutuukayo mwe baba basasuzza tiketi nga tewakyali kyakukola kuba sente zammwe bazigaanidde bwe mutuukayo mutubuulire ddala embeera ebadde etya karantini mubaddeyo ennaku mmeka twagala ekintu kino bannaaye tubeere nga tukiggusa omuntu yenna omutiitiizi yesaawo ye tuvaamu naye nga tulina okuyimirira wamu okulagira ddala abantu bano nti ekintu kya karantini tekiriiwo era kimenya mateeka kansooke nkuwe ku mwami aba issuing out ticket bo bagamba tebanafuna email pulezidenti yayogedde naye beetagisa email ndooza beetagisa n'ebbaluwa alina okuwandiika ebbaluwa n'agisukuma ne DHL nesooka n'agamba embassy then embassy nebeera ng'ekola ki ng'ebawandiikira so bano abatiketi bagamba nti bo tebanafuna any email okuva official email ebalaga nti no temulina kubeera nga temusasula karantini kankuwa eddoboozi ly'omwami ono nga ayogera ekintu ekyo naye nga mujjukire bino birimu bulingo obusajja kali akasajja ke nabawadde akayogedde mbu pulezidenti anakyogerako kugamba ne weewuunya kugamba n'ayogera ekintu ky'atamanyi tutannaba nagenda n'agamba omuwala mbu agende ku YouTube awulire pulezidenti anayogerako kintu ekyo mwami gwe ekintu ekyo wakoze kibi tekibeera kituufu olina okulumirirwa ku bantu bano naye weeteekemu nti singa naawe obadde kadaama nga gwe okola ssente ezo va ku zino ssente kati z'ofunira ku mukeeka naye gwe ddaawo wansi otuule ogambe naye mu butuufu singa mbadde nze nga nze nkola nga kadaama ne babeera nga batugambye tetusasula ya tiketi ate nze ne banteeka ku pressure y'okusasula nga tetulina kusasula karantini ne banteeka ku pressure y'okusasula karantini gwe muli waali bulidde otya ebintu ebimu mulina okweteeka mu mitima nga ye gwe so bano bakadaama ebigambo ebyo naye boogedde ebisongovu batuufu lwa nsonga gwe tobalumirirwako ng'ate balaba mmwe muba representinga kati omuntu akurepresentinga n'abeera nga takufuddeeko mu butuufu kibeera kiruma. I can understand, but the airlines are saying other things. Actually, we are not issuing ticket by embassy. We are issuing by the airlines. The main dealer is the airlines. So we are keep following up with the airlines. So whenever we speak in this regard, they are saying we don't have any professional email. We do not have anything through email. They are replying like that. So what we have to follow with their instructions also. It depends on airlines instructions. Ngenda kubeera nga nsembyayo eddoboozi ly'ono omwami eyagambye nti no pulezidenti anayogerako kintu kya kuggyawo karantini n'okubeera nga pulezidenti yabyogedde lwakuba ayagala bululu nti alina political pressure ey'obululu. Omwami ono ge twakafunawo batugambye nti omwani omwo bamuyita Suuna ne contact number ye ngiina ne kanjira mbeera nayo naye nga batugambye erinnya lye bamuyita Suuna. Nyabo njagala bw'oba nga olina essimu gena ku YouTube oddeyo olabe speech ya president owuliremu waliwo yayogerere n'agamba nti karantini yagiggyewo njagala mukkenenya ebigambo bya president era n'ekirala twabagambye bw'oba nga oli mu gurupu eri ddala mulindeko meeting zitudde wakati wa Ministry of Health ne Ministry of Internal Affairs bagenda kukola final say ne final decision upon this kubanga kino kintu kiri so risky. Teri muntu asobola kuva abroad mu nsi eziri contaminated eziri infected ezirina virus noyitawo bwisi nogenda mu society without quarantine or without being tested nabagamba bagenda kujja bakuwatchingire from home. It is impossible. It has never happened. Kimva mumanya si Uganda yokanti so kubeera ne coronavirus. Si Uganda yesoso kubeeramu abantu abali abroad. Si Uganda yesoso kubeeramu abantu abasasula oba abantu abagenda mu quarantine oba abantu abaddayo waka. Nze nina mukwano gwange lunaku lwenva Sarala manya lwenva mu Oman namu meeting a Muscat nangamba naye yali planninga kudda waka mu October naye mu America ova mu States nangamba mu US olutuuka balina okuteeka mu quarantine for 14 days. Bwe mba nfunye vacation ya naku 21 kitegeeza masika zaawe ennaku mmeka zibeera ennaku mmeka beera sigazaawo ennaku nga 5
akitegeera nga tasobola kugenda abeere just for those days at home n'asalawo n'agamba nti sigenda genda kanninde bwe binaaba biteredde ate nga si byakutereera kati oba vacation ye yeyongereko aligenda ewaka akitegeera ng'ate n'okuva bw'oba ovudde yonna yonna gy'ovudde still wakuba mulaka temuwuliza bantu batambuze naye ffe gye twali tuwuliza abatambuze buli w'okomawo ng'oyingira Oman yonna gy'oba ovudde balina okuteeka mu quarantine for 14 days kyetusuubira gavumenti kyeyinza okukola okwongera okugonzaamu ku bintu bayinza okukendeeza ku nnaku ne zivaayo ku 14 ne zibeeranga 10 oba 7 naye ekyokugamba nti quarantine bagigyeewo ekyo temukisuubira era temukirowoozaako tekigenda kusoboka tekijja kubeerawo kyemba mumanya balina okutesitinga omuntu on arrival ate wano Uganda babulira amazima ebintu byano birisoddire bakola ebintu bya ngeri ya lusoobo balwirawo ddala tebagenda kutesitinga nga wakatuuka bajja kutesitinga nga wayiseewo ennaku 2-3 kati ezo ennaku 2-3 zijja kuliza ennaku 10 ekitegeera era ezimu zennaku 14 zibadde zifolowingibwa mu mateeka g'ekisawo ezo ennaku ziba za kuwakingiramu outkaradde si mwe mweka abali ebweru kyemba mumanya ensi n'ensi buli wamu si Uganda yokka ne mu Dubai bw'oba oyingire osobola okutesitinga ne bakulaba oli positive oli negative bw'oba oli positive bw'oyingira bw'oti nga ne bakutesitinga ne balaba nga results zikomyewo balina ne bakuteeka ne bakuwakinga for 14 days then ne bakuta n'ogenda tekisoose Uganda wokka. President yayogera byayogedde lwakuba nti aliko pressure y'obululu